mukoyo okutuswaza nga mwambala sapule ate ne mugenda mu masabo. Tukoyo okutuswaza ng'oli mu Katoliki ebbanga lyonna n'ofuna ebizibu n'ogenda mu ssabo, n'ofuna ebizibu n'olokoka, n'ofuna ebizibu n'otambula. Naye ng'obadde mu Katoliki ebbanga lyonna abantu bambuuza lule, Abakatoliki abava mu ekereziya boogerako ki? Ne mbagamba nti nno Omukatoliki ava mu ekereziya abeera ng'embeera ng'ebuuka mu fulampeni. Bwegwe ebbali ebeeramu n'ettaka tosobola girona gikomyawo. N'osanga bambagamba nze kereziya sina kyenyifunyeemu ngenze. Nange ne mbagamba nga kereziya bw'otalina ky'ogifunyeemu naye talina kyekufunyeemu genda. So mbasabira mweyamba obudde buno mwongere okukula mu Kikatoliki, mutwogezeeko bulungi, muleete n'abalala eyo gye mubeera Abakatoliki ab'amaanyi. Maka gammwe beera mu Katoliki ow'amaanyi, ng'oli ku mulimu beera mu Katoliki ow'amaanyi. Tuli b'amaanyi nnyo kubanga baatugamba nti nno Benedikito omutuukirivu baamuteera obutwa mu kyayi n'akuba akabonero k'omusalaba, ekikopo kya kyayi omwali obutwa ne kyabikamu bibiri. Ffe Abakatoliki bannange Katonda waffe tumusomako mu kitabu ow'abajjajjaffe obwa Ibulayimu, Isaaka, Yakobo. Katonda w'abasajja ab'amaanyi ba Dawudi, ba Samusoni. Katonda wa Dawudi yatta Goliyasi. Katonda wa Danyeri eyazibwa akamwa k'empologoma. Ye Katonda waffe ng'Abakatoliki. Njagala okubasaba gye mubeere mu bibuga, gye mbeera mu zi office, gye mbeera mu maka gammwe, be Catholic. Be proud of being a Catholic. Put on your rosary and be proud of what you believe. Now, my second point. Mulidde musomo. Jukira Sawulo Mukama yali amuggyeko obwakabaka ng'abuwadde Dawudi. Kati Sawulo yakola ebintu bingi nnyo okutta Dawudi kubanga bali amuggyeko obwakabaka. Bisatu bye njagala obbagire n'ebingi. Ekisooka